يا الله يا الله يا من جل قاصدنا يا بر يا حنان يا منان يا حق يا مقسط يا ديان تبارك لنا في عافنا إنا أدمناك استجب علينا الله يا قدوس يا برهان يا بر يا حنان يا منان يا حق يا مقسط يا ديان اللهم اصلح أمة محمد اللهم اصلح أمة محمد اللهم اعز أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم وفق أمة محمد اللهم احفظ أمة محمد اللهم اعز أمة محمد اللهم اكبر أمة محمد وليها ومولاها ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا وآت نفوسنا Haji Kitaka Kaburu Badu Salongo Chiapani w'Obusiraamu kati essaawa zino abamu atuta deputy n'essebo zenna ekanzu bbiri ne kooti bbiri deputy chairman ne chairman wa Mukono Muzimu district ebizu by'Obusiraamu zenna stamp yaabyo Kabanda sikulabako njagala kwebaza ssebo ne kasawo oli ssebo okusibira ebigambo bino bigambo byogeddwa omubuulize nti okuwa ekitiibwa bw'okulembera abakuli wansi kya muwendo nnyo kiri mu Quran. N'abakukulembera nabo bawe bannaabwe ekitiibwa. Tukinsaba mwenna abali wano muwe bemukulembera ki? Allah yalonda obukulembeze. Allah yakola ki? Emmoto egyo tubatambula nayo. Ffenna tuwengana ebitiibwa. Tuwe bannakulu abasiraamu yekyatubulamu era Imaamu Oluusi n'okasomesa awo ke katubulamu okuba bannaffe abatukulembera ebitiibwa naffe tusobole okuba bannaffe ebitukulembera ebitiibwa ze omuntu omusajja omukulu yenna nsinga omukulu muyita mukadde wange olaba ono omusajja omweru atudde wano yeesigamye sinza Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebyo ensi byeyogerako buli muzikiti boogera ku muyanja ate yali alangiriddwa n'omala essaawa 3 ne balangira omulala kyali kibaddewo era n'okuwangula bakujja okubeera. N'olwekyo twagala kubasaba tisaala zokka ffe twagala lutalo kyobutwala batwali gwe tulwana naye buli mutumu w'ekiki ekitiibwa tetugenda kuvoola muntu ate mu kisiibo mmange nabeeranga nnyo mudduwa nga nzuulira nti bw'okola ebirungi mu kisiibo ate bikusasulwa n'ebiseera ebyoki ebijja. N'olwekyo njagala okwebaza kojjange ow'Embogo tewali agenda kuddukamu. Ffe abamu tuli muno mu Mukono mwe tukolera mwe tuweereza mwe tugenda okuwangaalira ate ne ku nkomerero mwe bajja tuziika. N'olwekyo buli oweeyisa obulungi osigala ojja kutambula buki bulungi. Njagala okwebaza abakulu bonna kwegayirira Allah n'emitima gy'abantu gigatte bonna banyoze la ilaha illallah Muhammad Rasulullah era bonna bayimbe la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tube n'okwagala okwanamaddala tuleme kubaamu nkwe tuleme kubaamu nge tuleme kuba na ngeri y'abataagaliza bannaffe wabula tusiime ekyo Allah kyeyageze tutambule n'ekyo Allah kyeyageze tutambule ku mbeera eyo Allah gy'ayagala tutambulireko ajja tuwa ebisinga obulungi. Allah tukusaba nga tukwegayirira ate nga tuyita mu bitabu bye tusomye wano tuyita mu dduweno gye tusomye kuba tugamba nti musabe nzija baanukula tugamba nti omuntu wange waba akubuuziza ku nze Allah bagambe nti ndi kumpi nnyo nyanukula yenna abansabye Allah kati twanukule kuba tukusabye watusuubiza okutwanukula. Allahu akbar. سمع الله لمن حمده